Embeera ebadde ya miranga nakwazirana okuva mu benju saako n'abatuuze era nga buli omu yeebuuza ddala kiki ekyamuse. Mu kwogerako ne Namwandu Betty Nabulime abadde mu maziga ategeezezza nti si mumativu n'engeri bba gye yattiddwamu, n'ategeeza nga bba bw'abadde tasobola kwetuga olw'ensonga y'eddiini gy'abadde asoma era ng'abadde avumirira nnyo ebikolwa eby'okwetuga. Nze sikikiriza kuba taata Kamogo ekintu abadde akivumirira nnyo era n'oli waliwo omukyala yetuuka n'angamba Kamogo omukyala kyakoze kikyamu nnyo naye temukikola n'eddiini tekikkiriza n'eddiini tekikkiriza. Olowooza kiri kitya? Simanyi baatuze mutuge namuwanika waggulu kisoboka naye sijja kukiwaako bujulizi nakyo sikimanyi buli kimu simanyi bannange naye nga n'okwetuga sikisuubira kuba abadde akivumirira nnyo obudde bwonna Ono era ategeezezza nga bba bwe yamubbirako nti okuva lwe yalayira ku bwa ssentebe bw'e Kayunga abadde afuna okutiisibwatiisibwa okuva mu bantu ab'enjawulo era ng'abadde ateekateeka kulekulira kifo kino ng'ono atuuse n'okwejjusa lwaki bba yasalawo okwesimbawo. Nangamba nkusaba abaana bange basome, nsaba abaana bange bonna bafune diguri. Nangamba nga bw'obadde onyiikira nga wendi era nkusaba bw'oba onyiikira obadde ozinoonya ssente nga nange wendi naye ngwadde nvuddewo naye fuba nnyo abaana bange basome. Mazima gennyini taata Kamogo yamanya nti ajja kufa. Nangamba nandiwandiise ebbaluwa nengiwakaawo ne mugamba ndizayininze mbalekera disitulikiti yaabwe kuba balabika bajagala. Ne mugamba taata Kamogo tunalabika tutya gwe omuntu alwaniridde disitulikiti ebbanga eddene ng'oyagala ofuneko obukulembeze. Naye tukoze tutya nangamba nandibiwandiise naye sikyategera obwongo bwange bwayonoonese. Bo abaana nga bakulembeddwamu Nsamba Abaasi bategeezezza nga kitaabwe bw'atabadde na nsonga emwetuza kubanga talina ssente ze yateeka mu kalulu nti oba abadde abanjibwa era nga bano beewuunyiza engeri taata waabwe abadde atambuza omuggo gye yalinnye omuti mbu yeetuge. Katukolera abantu tubalaga bulijjo lwaki twagala okugenda mu ofiisi nga taata wangamba tutambula babiri mu kyalo Kayunga nengamba bulijjo tusitwagolinga ne tutakufuna naye ku buno tufuna katukolera abantu tubalage nti bulijjo twetaaga okugenda mu ofiisi. Kati omuntu afunye ekintu ekirungi bwekityo bulijjo teyeesunga emyaka emeka tuubira otya neweetuga golaba kisoboka olaba kisoboka n'ofuna obukulembeze leero enkya neweetuga buli omu bwansitwagolingi bwetuzi ekyo kyo sikikkiririzaamu yadde akatono kuba n'engeri y'ekifaananyi nga bwe kiri kikulagira ddala nti omuntu yeetuze omuntu yeetuze afa asitwagolinga naye n'abadde ali extremely very calm. Muwonge Jaberi nga ye muto w'omugenzi awakanyiza enfa ya muganda we era n'ategeeza nga bw'abadde tasobola kwetuga kubanga ebizibu alina bingi byayiseemu. Mu kusinza ku ntegeera yange sisobola kukkiriza nti muganda wange asobola okutuuka ku mbeera eyo ku bizibu byayiseemu yeesimbye emirundi mingi ng'agwa era n'alwanyisa embeera egiwezezza emyaka kumpi kati nga 2 nga yeesimbawo kati ayiseemu amaze n'okulayira kati buzibu ki obusobola okugamba nti asobola okwetuga ate omuntu ayeetuze alabika tosobola kugamba nti omuntu yeetuze kantu kati ke bamusibyeko okusinza ku kifaananyi kye batulaze wano nasobola okuba ng'alengejjamu kati nasobola n'aganda yeetuga. Bo abatuuze b'e Mukono balaze nga bwe batali bamativu ku kufa kwa Sserubogo agambibwa okuba nga yasangiddwa nga yeetuze era nga bamwogeddeko ng'abadde omusajja omuntu w'abantu ayagalwa buli muntu. Wabaddewo nsonga lwaki oluyinza okuva lwe yazze nga yeesimbawo ebbanga lyonna ng'atambuza bigere kakati atuuse mu mbeera eyeyagala ate atere ku ate omuntu ayeetuze waba yeetuze afudde ng'abadde bulwazi naye abeerako emwana alwana naye omuntu sobola kubeera wooti abali tasobola kuba lutalo gaziwa nnyo naye bw'olaba distance we yattiddwa oba waafiiridde wabaddewo okulinnya omuti ate mu kuvaayo omuntu afudde nga yeetuga bwetuzi
obanga yetta wabeerawo okulajjana okw'amaanyi ku mubiri gwe naye omusajja ono alini peace omubiri gwonna mukakamu ekitegeeza waliwo ebibuuzo bingi nnyo tusaba gavumenti etwale okunoonyerezebwa okw'amaanyi ennyo leero nze enkya oyo ateekawo embeera muntu mulungi era tuwunyiriza era twale tumugamba twagala kulya mmere yadde amujja jirya musajja wa kabaka twagala mmere nti mujja jirya naye tuwunyiriza tusaba mukama agumye famire ye agumye fenena twabawedde naye ebbanga eddene naye tusigadde kitukubye entuko ey'amaanyi ennyo Serubogo afudde abadde ye ssentebe w'abasiraamu e Mukono era nga bingi byakoledde omuzikiti omukulu ogw'e Mukono. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 olw'eggulo.